n'aligambye nti Mpuuga tewakyali kuteebereza kwonna salina bayinza okumwaniveeringa mu NRM nti we NRM mbimpimbe obudde bonna bigambo bye bimu bye byakozesebwa ku Mao. Mao agenda okuggwa mu bintu mu NRM. General Muhoozi yasooka kumuwaana era yakozesa ebigambo bye bimu. Nti omusajja mugezi nnyo, omusajja ali smart, nsobola okukolagana naye. Wayita ebbanga ttono twalaba mpeta wakati wa DP ne NRM. Mu kaseera kano Mwami Museveni yakwatiridde Oweekitiibwa Mpuuga. Kubanga emisango gino gyonna giyinza omunyeenya mu Parliament n'okumuleetera obuzibu. Muntu omu yekka yasobola okugamba mugiveeko mubireke. Mwami Museveni n'azuukira ku ludda olukyamu n'agamba nti nedda bakomishona bonna banoonyerezebweko. Kikolebwa kaba kaweddemu kikolebwa. Bw'akyogera ku ssaawa 3 n'eddakiika 2 kigenda okubeera ssaawa 3 n'eddakiika 5 nga wayise eddakiika ezi 3 zokka. N'ekiwandiiko kiba kimaze okufuluma mu Parliament nti bakomishona bagenda kunoonyerezebwako. Kati omuntu amukwatiridde y'oyo kitaawe woono ayoyogedde ebyo. Ebyo bw'abyogera tasobola kubyogera nga talina kakwate, talina mpuliziganya, talina kusemberera noono gwe yayogeddeko ebigambo. Tukwaniriza nnyo gwe wenna tulaba ku emboozi mu UG. Nze Geoffrey Mayanja, mwebale kutulaba yonna gy'osinzira okutulaba. Mwebale nnyo abasubscribinze ku emboozi mu UG, mwebale kutugoberera, mwebale obubaka, comments na byonna tubirengera, mwebale nnyo kuba nti mutugoberedde bulungi nnyo, tubeebaza. Ndi wano ne Tegusuulwa Innocent, gwenze naye twogere, tugere emboozi, bingi bitutako okubeera nga tutunuulira. Waliwo ensonga ezibaddewo over the weekend nezitwayingira nazo. Waliwo ensonga zetutakwatako zetuze tukwateko ate nga nsonga nkulu nezibadde mu weekend awo. Kirize kutuba tutandikira ne Kasoke akubuuzeeko. Nsanyuse okulaba ssebo. Nange bwete ssebo. Nebaza bane Uganda na buli muntu yenna gyali ng'awulira Oluganda oba nga basobola omuvuunulira Oluganda. Atugoberera okola kyamaanyi webale kubeera naffe. Amiina. Sebo otujjidde olunaku lwa leero ku Mande kuno nga waliwo ensonga eziriwo ezitambula. Mwami Mpuuga wiiki eyewedde ng'ayita mu kisinde kye ekya DA Democratic Alliance. Sebo olw'emboozi gitwakola wano n'omugamba nti lwaki atunuulidde nnyo NUP naye ateekewo abakulembeze be bakole ebyenjawulo atalage eggwanga aso yesobola okuba nga ebiremye NUP abikola. Era Sebo ndowooza yawuliriza eddoboozi lyo. Bwatyo wiiki eyewedde ya unveilinze yoba yaggwanga yali anjulidde bacoordinator abagenda okukwasaganya ebitundu ebyenjawulo okulaba nga abaggusa enteekateeka zaabwe ze baliko, era nga yakikoze ne ttiimu ye yonna nga bwe bali ba Mwami Bwanika, ba Moses Kasibante n'abalala bonna. So naye bina mu kugenda mu maaso era bingi byayogedde. Announcement gye yakoze awo n'agamba nti okuyimba obuyimbi ennyimba tekijja kujja ku Mwami Museveni, tekitwala buyinza, tekitwala bukulembeze, n'ebirala ebifaanako ng'ebyo. Buli omu yayogedde Mwami Kasibante, naye najja naye n'awogera byayogera. Naye omukulu General Muhoozi CDF akulira amagye g'e Uganda wano, First Son, yavuddeyo n'agamba nti no omukulu ono Mwami Mpuuga ali smart nnyo mu bintu bye byakola. Ali smart nnyo era n'agamba nti yeetaaga okuba bw'abanga badde bakolaganye bonna. Si wabi. Yategeezaga nti I like this man. He is smart and organized. He is someone I can work with. Ngagamba Mwami Mpuuga. Okay. Neyanziza ekisooka nti ebintu bikusobera. Ndi student wa patterns. Okugoberera nti omuntu bw'atambula nga adda wano ndadda wano. Yeri atambudde kati asobola okumalira wano. Mu kyalo eyo eriyo abasajja n'abakyala. Ng'enkuba ye tatawaana atunulira butunuzi bw'ati n'agamba mwanule mmwanyi muzaanule. Nga tannaba kutonnya. Ng'akasana keemembula. N'agamba bagambye mwamule.
emwanyi muzanule Eh. nga kasana kakola ki Kaka kememula. n'olwekyo bw'otunulira bw'etyo mba kuba musajja oyo oba mukyalo oyo n'aligambye nti mpuuga tewakyali kuteebereza kwonna salina bayinza okumwaniveeringa mu NRM nti we NRM mbimpimbi Obudde bonna. bigambo bye bimu bye byakozesebwa ku Mao. Mao agenda okuggwa mu bintu mu NRM. General Muhoozi yasooka kumuwaana era yakozesa ebigambo bye bimu. Nti omusajja mugezi nnyo, omusajja ali smart, nsobola okukolagana naye. Wayita ebbanga ttono twalaba mpeta wakati wa DP ne NRM. Era wayita akaseera katono mukulu Mao nga ye minisita. Tewali kigaana kyonna kiyinza kulobera Mpuuga kwesoga NRM. Biri bitya mu kaseera kano omwami Museveni yakwatiridde ow'ekitiibwa Mpuuga. Kubanga emisango gino gyonna egiyinza omunyeenya mu Parliament n'okumuleetera obuzibu. Muntu omu yekka yasobola ogamba mugiveeko mubireke. Mwami Museveni president. N'azuukira ku ludda olukyamu n'agamba nti nedda bakomishona bonna banoonyerezebweko. Kikolebwa. Kaba kaweddemu kikolebwa. Bw'akyogera ku ssaawa 3 n'eddakiika 2 kigenda okubeera ssaawa 3 n'eddakiika 5 nga wayise eddakiika ezi 3 zokka. N'ekiwandiiko kiba kimaze okufuluma mu Parliament nti bakomishona bagenda kunoonyerezebwako. Tukizudde basooke bayimirizibwe bayimirire banoonyerezebweko. Kati omuntu amukwatiridde yoyo kitaawe woono ayoyogedde ebyo. Ebyo bw'abyogera tasobola kubyogera nga talina kakwate, talina mpuliziganya, talina kusemberera noono gwe yayogeddeko ebigambo. Era bwe bbonero obulaga nti omuntu ono yasala dde eddiiro. Era bazze basala eddiiro ebbanga lyonna nga Betty Kamya ngani bonna bazze basala eddiiro. Obubonero buzze bubeerawo. Obugamba nti naye oyo taleekaana nnyo nga bali. Oyo ye ebituufu bye NRM byekola y'oyo abiraba. Oyo ye bw'aba anenya mu ngeri ngeri positive etegeerekeka. Ebikkirirako. Bwira nti akuba owuwe akuba awumbirira. Era wano wajja n'enjogera yagamba nti ono tulina good DP ne bad DP. Mwami Museveni yakyogera. Tulina bad DP ne good DP. Ne buli good DP yamalira mu NRM. Naye kyamukisa mulungi nti buli muntu alina eddembe lye, alina ebbeetu okukola by'ayagala. Bwe tulinnya Costa nga tugenda Masaka, buli omu aba alina gy'alaga. Katosobola kukwata muntu kitogi oba mpale ntofuluma ng'agambye nti nviiramu kayabwe. Tosobola mugamba ssebo eno baasi ye Masaka. Ekoma Masaka mu tawuni. Toteekeddwa kuvaamu. Otukotie Busega n'ogamba nti ogivuddemu. Ye asazeewo okuviira mu Busega wadde baasi egenda Masaka. Kitulinnya ku mwami Mao kwe kugamba nti nedda nze ngiviiramu wano. Ate nja gisigala mu kanjira ngendera ku booda. Ate bwe njagalira ate ngibuukire njibe. Agivaamu. Ayina abuukira booda wano wenkoma naye ate gasigale ngamba goba. Oba nagamba ngivuddemu ne nnyina gwe njagala okulaba ssenga wange mu paakinge nzija. Temuvaawo. Kyokka kye tunenye mwami Mao. Yali badde agenda mu DP n'agenda mu DP tetuminaako ttamu. Niyo okugamba nti ngenze mu DP manya ngenze mu NRM. Nina DP sigivaamu. Naye yagamba nti teyagenda mu NRM. Yagenda ku ndagaano eyakolebwa. Waliwo endagaano ya Tontabaala nga siri kutabaala twagala bino n'okuteesa byagamba bye bagenda okuteesa okulaba nga mwami Museveni ate obuyinza mu mirembe wadde nga ate mwami Museveni avayo n'agamba nti nze sina naye endagaano yonna gye nakola naye naye nga yegamba nti endagaano gye twakola yalina okutuukiriza tuleme kuba nga tulesika bitogi tute mu kuteesa. Ebyo yali alina kuyingira munda. Obukiiko obw'enjawulo obadde buzze bubeerawo obwa IPOD, Interreligious Council,
n'obukiiko obw'enjawulo bubadde tebumala kyetaaga kuyingira ddala NRM ofuuke minisita katatologi nenyotya kubanga ne mu cabinet meeting obeeramu nti omuntu olina kumubeera kumpi bw'oba onaamusuuza tolina kumubeera wala olina kumubeera kumpi muyita mukuteesa ekulaba nga obuyinza bumutwala ayinayo endowooza yonna erowooza nti bw'onoomwogereza n'ate obuyinza omuntu gwe mukwana mwena omukazi nze nawe tukwana omukazi nze nsobola okujja nenkwogereza nti mayanja nkwegayiridde wali badde omundekera mpamu mukyalawo si mukyalawo tuvuganya ku omu kale tuvuganya ku omu ayagala ffe nawe badde mukulekera otekada kuba mbaga otekeka mpeta ze nezija nti naye nze sirina motoka nze sirina mulimu mayanja wali badde omundekera n'ofuna omulala gw'olaba ekyo kikola tekikola makulu tekirina bwekikola wirwaneko ng'omusajja omukazi omutwali bw'aba akulemeredde muleke period ekintu kitegereka bulungi nolwekyo enkola eyabuzaabuza eya simwagalako ssente zino lwakunda banaye nenze simwagalako ssente gwe gwenjagalira ddala nenze gw'oyagalira ddala nze onjagalako ki kati nze oba onjagalako ki ajagamba nti oba obulungi bwo oba ki naye nabwo bwonjagaddeko olina ensogola kyonjagadde n'oli olina ensogola kyomwagadde ye oli ya ssente kale okusinzibwa nange eyange endala naye amakulu gali nti ffe ebyotwagadde regardless ki ekikuleetedde okutwagala ekyo kirala naye otwagadde si bwe kiri kakati omukulu mao ebyo byali awo ne tuzze kwogera ku nsonga ya Mpooga ne CDF okwogera ebintu ng'awaana owekitiibwa Mpooga era nga tugamba nze nti obwo obubonero bweraliikiriza bwongera okulagira ddala nti omusajja tabanga yasala eddiiro omanyi mulimu ttiimu bagiyita Real Madrid Madrid yeyo eyina enkola esoogula omuzannyi nemulekayo ku looni emyaka 5 ejja nesasula ssente nezibawa ate ne mubalekera ku looni bakikola nnyo ttiimu zekikola nnyo nete Madrid si yoyoka ekikola ate eyinza n'obutakikola bwekyo Madrid nga teyabawa na ssente nga teyabawa na ssente nga yakikola etya nga yetegeregana n'omuzannyi nemukolera byonna by'ayagala n'agamba nti nze kasita emyaka 2 giggwako nyina okwekyanga ŋŋende era temunsigaza mumulabirawo okwekyanga mugamba owayo omusajja abadde atya akola ebintu bitategeerekeka ebitakwatagana mugira mubaita ku training yebuzabuza talabika neyekandaga era mutamugenderera ayinza nobakuba oni goal bwe mutamugenderera nemuleka mu kisaawe ayinza obakuba oni goal n'abakola akamagwaya mulaba omusajja akuteeka mupira mu katimba kamwe kumbe alina endagaano ne Real Madrid kati yenkola ya mwami Museveni abazannyi abasinga aba opposition abagula n'abalekayo ku looni era waneeno era mu maaso amanyi yakikubuuza kimbadde mu mutwe nti lwaki bwe babeera n'enteekateeka zaabwe zonna lwaki ate bagusamba baguza eri opposition ddala nuupu ate nga gibano guteeba eri waggulu mu State House era oba omulabye edda nga wa back pass bali ku looni abazannyi bonna bali ku looni ya NRMFC yenkola yaabwe katuteka wadana naye ekintu batwogerako kyekyabukulu oyo Mpooga era tumugize bulungi ti ali ku looni so yonna ajja kusala agenda eri naye n'abasajja be bayogedde ebigambo bingi olukiiko lwabwe okugjako kyeneebuuza ekyansobedde ekibiina kya DA kyeneebuuza ekibiina ki DA kigenda kwesimba ku masaza bwami oba ku magombolola ku lwaki singa owuliriza bulungi ttiimu bwe yagisomye obwedda agamba mwami gundi sekanjako oyo akulira Gomba yonna yagitwala mwami Temiteewo oyo yewa mulukaki Busiro mukyala gundi oyo yakulira wano bayita Mawokota nenga bw'omusajja gasiwuliddemu beggulu nga siwuliddemu oweggulu wuuno owerira wuuno ow'embalala wuuno ow'ekabaali y'ono
bonna bweddanfulye mukyala gundi oyo atwala buvuma aliga badalunda abami b'amasaza n'abakyala yansobedde ne ngamba mukulu agenda kwesimba ku kifo ki ekibiina kiddi n'ekyo kikulaga ekintu kimu kitulengeza kitutwala eri gye tulaga nti abantu si ba mitima mirungi tosobola kuddira eriya ya central munno gy'akutte buganda yonna ng'emukiririzaamu buli omu ng'agamba nti ffe buganda tuli ku ono era lyessuubi lyaffe gwe n'ogamba nti nange ŋŋenda kuba pulezidenti niye amaanyi ngenda gateeka mu buganda wokka abantu bawugire DA era nga gwofunvubidde buganda ogikutulemu mu masaza buli saza ofune abagenda oddikulira bakanoonye nga teri n'omu agenda kusala kiira nga bonna bali wano teri asala wadde kaluma asukka sezzibwa teri wadde mu busoga togendayo mu mamboka togendayo mu northern mu eastern togendayo ne mu western totulaze kati bogenda gendayo gwe n'ogamba maanyi go n'ogenda okugateeka wano eryo nno jjoogo ly'amaanyi nabo talaba bintu mu butuufu bwabyo mwamayanja abantu bangi batulaba naye nga kyakulowooleza lwaki oli ekyo nga si kyekyo abantu batwala byakungulu ebyomunda tebabifaako oli agamba bugambi nti oyo mayanja yayisa abantu ku sharing hall ensambya abantu ne bajjula ate baalikoze eki mayanja mu katoliki badde balina kujja n'atunuulira ekyo kyokka naye ne yeerabira nti bw'omulaga abakatoliki abakategekerawo abantu nga tebajja eyo tayagala kutunulayo tayagala kutunulayo kati obulwa abantu abalowooza nti ate olaba bawagira oli nga muganda ate nze musinga obuganda olaba bawagira oli nga mukatoliki ate nze musinga ki obukatoliki olaba bawagira oli kati nga ensonga oli nze yeesigamako temuli neyeerabira nti mu maaso ga katonda ebyo birala nnyo ate katonda si yeyeka ne mu maaso g'abantu ebintu babiraba bulala nnyo babiraba mu butuufu bwabyo kati oli neyeesigama ku nsonga bbiri ezitalina makulu ne zimuleetera okulowooza n'okuttatana okunyoomerera okusambirira okulengeza okutyoboola n'okuziimuula success z'abantu abalala zebakoleredde kubanga kaseera akayise katulaga bulungi nti eggwanga lyasalawo Honorable Kyagulanyi Ssentamu His Excellency okulembera abantu naye oli asindiikirirwa emmeeme ye ng'agamba nti nedda nnyina kubeera nze lwaki sinze bajjajjaffe baazigera nti temubeera ki nnume bbiri mu kibulugo temubeera nnume ki omukulu takulira mpya bbiri waliwo n'ekisibo ky'ente temusobola kubeera mu nnume bbiri tezibeeramu kiziina okulwanagana tezisobola kubeeramu naye ng'abantu bwe batobiraba kati nga missioni yonna bw'ogyetegereza yakutataaganya kubanga kakati gwe bulijjo ky'otugamba bulijjo Honorable Kasibante byayogera gw'otugamba nti lwaki bano tebagenda eno lwaki bano tebagenda eno ne Buganda nunule lwaki amaanyi nawe gongera mu Buganda lwaki togenda ng'ofubutuka eri omusajja ne tumunafuya tekitegeereka kati yengeri gye ndabamu ebintu ebyo tebiri mu mutima mulungi biri mu mutima gwa kutataaganya mu byonna ebyayogeddwa natunudde nnyo kwebimu ku bigambo natunda ebigambo bya mukulu Moses Kasibante yavudde n'agamba nti mwami Rubongo ye yalayira okumufiirako ajja kumufiirako ng'agamba nti ekimuleeta Kawempe mu Kampala Central ku bwemupi kyekyaki ng'alina ewaabwe agende ewaabwe atandikire yamanya gajja eyo enalekereyo abaayo kubanga nabo gye bali b'amaanyi
naga nti waiswa mufumbiro ejjinja alinayo amaanyi lwaki atava agajjayo agalete nakawa east already wali ab'amaanyi yagamba nti kuno kulya kunoonya bifo kweyagaliza nakwagala kuga mulimu byanfuna mwami Kasiba nti buli wabeera ebbanga lyonna ku mikutu gya TV egya radio social media nawolayo nane ku budalo bwinjawulo kasita afuna akazindaalo tatera kuvaawo nga tayogedde ku nsonga ezo nti buli bantu besimbe mu bitundu byabwe lwaki bo baba mu bitundu ebirala ate ne bajja eno mu Kampala Central already ewali ab'amaanyi tesonga yenenda bange entuufu ngenda ginnyonnyola mu mitingi mbitendera ng'ena tutabula nnyo ebintu bino ne tuva ku nsonga ennene ne tudda ku nsonga entono ennafu waliwo omutendesi yali atendeka Arsenal nga bamuyita Venga Arsene Venga yasinkana okusoomozebwa okw'amaanyi mu kutendeka ttiimu ya Arsenal ng'asambisa nnyo Abafalansa ne bamugamba nti naye Venga gwe lwaki osambisa Abafalansa bokka kye kitukubya Venga n'agamba nti ekyennaku bwe mba nnoonya abazannyi sooka kusaba paasipooti zaabwe nti gwe ova mu ggwanga ki ova mu ggwanga ki ekirala mwankola bubi nnyo mu mateeka agafuga omupiira e Bungereza ne mukitateekamu nti abazannyi 11 babiri balina kuva Poland 3 Bungereza omu mu Afirika babiri omu Costa Rica omu Portugal omulala ave Spain omulala ave Italy mwankola bubi nnyo butakiteeka mu mateeka kubanga singa mwakiteeka mu mateeka ttiimu y'omupiira buli ggwanga lirina okuleetayo omu ekyo n'alibadde nakikola dda naye nze situnuulira oli gy'ava ntunulire mupiira kigwasamba ekyo kankyongerezeeko muteeko ogwokubiri bw'oba ddala wano tuli Makindye Mayanja ozaalibwa Makindye nze nva Ibanda Mayanja bw'oba okakasa nti ozaalibwa Makindye ono jjajjaawo ali awo ono taatawo ono maamawo ono kojjaawo ono nazaalawo omukyala gwe wewassa bali basomesa baana bo wano katale wogula emmere muli mu kitundu kyekimu nze tegusulwa siri waamu nvudde Ibanda lwaki ontya nga nze okwesimbako ono taatawo ono maamawo ono kojjaawo ono omusanjiwo ono nazaalawo kubanga bonna basuubira okuba nti bajja kukuwa akalu kubanga bano ba obi wasoma nabo kuba primary wagisomera Makindye abo nabo naba obi ebyemyaka 7 bamulirwana ku kyalo konno bayitako ng'obabuuzaako bakumanyi bulungi secondary yonna wagisomera Makindye tukwatagana university osanga muwavanga okugenda naye nga oli muki mu Makindye tulifenda ate Makindye kati ne universities ennyingi muni university ziri mu Makindye muno KIU teri Makindye KIU teri Makindye ezo na university ziri muno muwasomera nassale balina ba obi mu primary ba obi ba myaka 7 mu secondary ba myaka 6 ku university ba myaka 4 olina ba obi ba myaka 20 abantu bozze bakulaba muwasomera omugigi muwasiza oli muntu mulungi lwaki otyetegusulwa avudde Ibanda okujja okwesimbako wabakola ki nga tulina bakubuuza gwe kikyo oli kiyakola bali eri gwe abantu bo wabakola ki lwaki olowooza tebategeera balekewo Mayanja owaabwe balondooli avudde Ibanda gwe lwaki twegera kitunulira bwotyo nti osanga nawe olina bingi ebibulamu muggwe munkola ye y'ebintu kubanga kati oli musajja mukulu oli myaka 3 mwegi obaana obadde ni mu bantu abo ng'obakuba mu campaign buli lunaku kubanga obadde obabuuza otambula nabo obeera ku nnyimbe oziika ono najja mu myezi 6 n'ogamba ono tagenda kusoboka wabakola ki ab'eŋŋanda ab'emikwano wabakola ki gwe boolowooza nti omuntu ajja kutambula kilometers nnyingi ajje wano abannyonnyola obubi bwo bwe bw'okoze nabo lwaki tobaleka bo ne bamwegobera mu ngeri y'obutamuwa kalulu
Mayanja bwe nzija wano nenkwana mukyala wo nakkiriza nga tonna nenyanzi lwaki tonnenya mukyala wo obutaŋŋaana kubanga ze namukwanye lwaki tonnenya mukyala wo obutaŋŋaana lwaki nnenya ggwe era okubira amasomo agatiisatiisa bw'otave ku mukyala wange ojja kundaba nzeerera va ku mukyala wange ate bodde waka mukezi n'olulimi lumugambako nti waayi kiraba ku musajja nze naali badde ndowooza oli yali badde atemba kakule nti akajje badde akamuwaayo tebasobola bajja mugoba oyo bagenda mugoba na teriyaiza muwaka kubanga si waakuno lwaki tolekabo ne bakyogera abalonzi bo bakyogere nti affe tulina mayanja waffe gwe tulidde naye ne tebakyogera ate kati gwe oluwanagana n'oli obuzibu buli luddawa eyo ensonga emu eyo paati emu paati eddala ey'okusatu bwe tugenda mu national politics okuva edda nedda wadde mu buganda okuva mu nkaaga wonna wonna bakiikirirangawo abantu bangi bakuli mulozi bakiikiranga wano nakawa tebisoose wano bakiikiranga wano wonna babeerangawo waliwo Sigi Katongole Lubaga ekyo kakikanzire ku ekyo nti abantu bawano okumanya bali fane awo wennyini Lubaga kasiba nti we yali atwala omuyindi yawangula kasibante omuyindi Sigi Katongole Pamida yajja nga tazena muyindi munene ogwo nga zeyeka Sigi Pamida Katongole nga yeyeka ali mu register Sigi Katongole Pamida yakuba kasibanta akalulu okumwogoloza Lubaga wano nga tazena muyindi munene ogwo nogu n'akamukuba Sigi yagendera n'alayira ebyokubba akalu byajja buvannyuma ng'abalala bwe bakabba kubanga si ye yasoose ng'abalala bakabba naye yali akamukubye kati abantu baagala kuŋŋamba nti Sigi Pamida Katongole mu kabokisi yeyinamu kakekoka ate akakekoka kali muwanguziza nti obululu obukulukiza 3 bwonna bwali bw'abayindi nti kalugamba nti bwali 3 tugambe nti era yabbo bulu 2 mukenda mu mmeka mu 9 akakekoko kake baali bantu bennyini be bakwata obululu bwabwe ne bageraageranya akatumuveeko wane Makindye omuzungu yennyini tuli fena omuzungu Dr. Ian Clark yeje Makindye wano nga tazena muzungu munene ogwo n'omu niye simba okubwa meya wane Makindye akaluna akawuta buva baite bamulaba nti muzungu bali bamulaba nti muzungu bali bamulaba bulungi Kampala Central wano tuli fena Kampala Central wano babo badde bawangula obululu kaseera nyakana badde bawangula akalulu kaseera Kampala Central wano kakati ebyo era nja byogera ne kuchira kati ekyo badde nsoka kya Lubongoye ngina kwogera ku kya yani mufumbiro waiso mufumbiro kati point yemu omuntu yedeka sadda mu excuses omanya munafu kubaita okwekwata ku bisubi kuba advantages zonna zitegeeza gwe gabo zitugambye ozaalibwa okwo kwosomedde ku wasi advantages zonna zizo kati okaaba ki ekirala tukirize ebintu mbutuufu bwabyo mayanja bakuzaalawa Masaka ndi Munnabuddu obeera wa mbeera Kampala division ki Makindye division okay olondera wa wenondera wennyini Makindye wakoma ddi ogenda mu kyalo omwaka guli oguwedde wagenda mu kyalo emirundi emeka nagenda mu kyalo emirundi 2 omwaka oguwedde emirundi 2 emirimu gy'ogikolera wa Kampala bwe tuyita abakumanya ennyo wano e Kampala n'abakumanya ennyo mu kyalo baliwo abasinga bamanyi nnyo e Kampala okusinga mu kyalo lwaki bwe kituuka ku Lubongoya ye ate tugamba kubanga emirimu gyagikolera Kampala abadde Kampala gy'asomedde wabadde wasula tuli fena ye wali amaka ge ebyobufuzi abiddukanyiza mu Kampala Central tukwatagana Kampala Central naki nakawempe kati abantu abasinga okumumanya
bali wano Kampala era wakolera emirimu gye kati ate lwaki oyagala agende yeesimbe gye yava edda Kasibante Moses Honorable yali abeera wano mu Kampala nga waabeera n'agamba agenda kwesimbawo n'agenda ewaabwe ebutambala ewaabwe gye yakulira gye yava akalonde bakamukuba kate bamutte ebutambala gye yazaalibwa gy'abeera okawangula yamala komawo olubaga gy'awangaalira mwakolera emirimu ne gy'azaalibwa baakamukuba kubanga tebamumanyiiyo bwe yagenda ebutambala yakawangula gye bamuzaala lwaki teyalemerayo tyoke tumutende kuba n'ebiseera ebyo akalulu yali aliyo yali wenaalemu yakajjayo ebutambala yakajjayo tiyakajjayo kakati kyetwogera kiri kimu muganda wange Mayanja nja kiddamu nti Wanjovu yatuuka ekiseera n'agenda mu mugga n'anaaba n'obuzito bwe n'atukula nnyo ebitagambika neyettisa mu ddene n'atambula Wambizzi ne banne ne bamulengera Wanjovu bwe yabalaba n'adda ebbali ayali akulya bawambizzi n'agamba tulina amaanyi musajja oyo lwa bunene ne atutya atuviiridde ne mu kkubo ne tuyitawo bawanjovu babuuza munnaabwe nti naye oviira otya Wambizzi n'agamba nti mbadde nnyina omuviira mbadde naakanaaba ntukula ate nzitowa oyo omugere gumu gwokka tasobola kusigalawo ne muviiridde aleme kunzirugaza bawambizzi basigala beewaana mbu Wanjovu abatya ne mukuba abaviira bamaanyi basabo ne bannyabo Lubongoya Njovu Njovu abala simanyi kye bali ne Lubongoya ki Njovu ayakusinza oleka nakola ki nakusingira ddala tuli mu politics ow'okwerwanako tubadde mu kalulu kana Nalukoola Council Honorable ensi yonna ekakasizza nti Lubongoya akoze omulimu gwe era buli mwali mu kutunuulira wakati wa Lubongoya Ssaabawandiisi wa Nuupu nga bamugeraageranya ne Ssaabawandiisi w'NRM Richard Tadwong era ensi yonna nesalawo awatali kukutula namu Tadwong Lubongoya asinga Tadwong mba General Secretary wayise essaawa 13 zokka Harvard University emu ku university esingira ddala amaanyi ne ziwandiikira Lubongoya ne zigamba yagenda okwogera n'abaana ba Harvard aba university yonna abannyonnyole engeri ebintu gye bikolebwamu kye bayita commencement speech oyo ng'omwerijjako kasaba nti bamuyiseewa yabadde mu DH yayogere ewe yabadde awola bamuyiseewa mulumbe oba mitigi yadigiina bamuyiseewa ab'ebutambala batubuuli n'olwekyo obwo busongasonga tetugenda bubeeramu kyetwagala nti omuntu yenna agende yeesimbewo mukama waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yatugamba weesimba awo w'okolera weesimba awo w'obeera weesimbe w'owangaalira ffe tulinga basiraamu esswala weekwatira w'ogikwatira weekusangira esswala w'ogikwatira ffe enkola yaffe eringa y'abasiraamu n'olwekyo esswala bwe yabanga swala Lubongoya yamusangiriza mu Kampala Central leka ye waba yeesimba bwe kityo bwe kitambula wabagikwatira terigamba mbu atadde yavuga kilomita asanya ate 2 ate swala n'agisanga tasobola gisanga ffe enkola yaffe yiya Nuupu n'ekyo abasajja batulekemu ekya Mufumbiro wa Nakawa East abantu bagenda ne bansobera Nakawa East yennyini yiri efugiriddwako abasajja nga babitani sajja erinnya ndyerabidde sajja yaliwo engulu eyo
baluku dozaba baluku njadijukire ddala yakiikirako nakaweeyo Mm. nakaweeyo yakiikirwako Fred Ruhinde ebisanja wabindaba Bisatu. myaka 11 15. nakaweeyo yakiikiriddwako kabaziguluka Mm. kisanja kiramba egyo myaka 20 Abiri. n'abalala lwaki bwe kituuka ku Waiswa Mm. atasukka na kilometers ataweza kilometers 10 Mm. ate olwo bagirabanga ensonga Andi kati Boluski abaletamu bagamba nti ate bwogenda mu bitundu byeyo bano gye baba bavudde ate bava no mu central tebakkirizibwa kwesimbayo era tebafuna buwagizi. aha Eh, nkwatako ttaano nkwagadde nnyo tebafuna buwagizi. tukimulungule bulungi ogambye nti abava eno bwe bagenda eri Yes. tebabakkiriza tebafuna buwagizi wabula abeeri bwe bava eri ne bajja kuno bafuna obuwagizi era abantu babakkiriza tandika ennyingo ku nnyingo ani yali agenze n'ava mu Buganda n'agenda awalala ne bamugana okwesimbawo omu yekka gwe bombulira nti Mayanja Kasibanta n'atubuulira mbulirayo omu ayava wano n'agenda yesimba ekoboko ekoboko oba Padel oba Padel oba Ishaka oba Pakwaki oba Mbale ne yesimbawo ne bamuma fomu z'okwesimbawo tutabula ebintu bibiri tutabula okwesimbawo okwewandiisa nomination ne tukutabula n'okulondebwa okulondebwa n'okwewandiisa tubitabula nze njega eriyo etteeka omuntu omu omumbuulire ayava wano n'agende Padel ne bamugamba nti gwe tetujja kukulondera eno tetugenda kuwandiisa tugenda kwewandiisa omu simulaba naawo ekyo bwe tuba tukimaze kye bagamba nti bw'ogenda ewaabwe tebakuwa era example balina egi ya Ngoma Njine nti Ngoma Njine yali Musoga n'agenda Embalala abantu basalawo okuwa Wini Byanyima ye example gye balina ani yasembayo gwe walaba yagendayo kati bw'aba gyali bali baba tebamuwa ng'oli Muganda n'ogende Padel oba Ishaka oba wonna w'ogenze ne batakuwa ne bawa omwana waabwe kyekiri gwe natandikidde nti gw'otyaki nawano w'oli olina taata waali wano maama waali wano senga waali wano bajjajja bo bali wano w'osomedde bwe bakubatiriza mwokolere emirimu lwaki olowooza bagenda kuvaamu lwaki olowooza bagenda kuvaamu bawooli amaanyi gonna ogalina waawo saalirabye okweraliikirira n'okumu kirekere bali kirekere bali ekirala ng'okuggyako tetuli beesimbo nga tetuli consistent tukwatagana nga tetuli consistent nze eriya gye ntwala ndi kansala LC5 njina bakansala 12 bana buli parish tukwatagana bulungi njina bakansala bano mu parish ya prisons Luzira prisons omu ye Adela omulala Yokoti omulala ye Chelo tukwatagana omulala ye Akecho omuganda yaliwa tewali Luzira tukwatagana omu tukwatagana ye Ngobi Sajja Musoga owokubiri ye Muyombya Peter Muyombya Sajja Munyankole tukwata omulala ye tulinawe omulala ye Naigaga banaabo aliwo Muganda simulabako Butabika omukyala ye Andinda mukyala mu Nyankole omulala Yodeke tukwatagana bulungi omulala Yobo omulala ye Wandera 12 tekuli Buganda enaka waawo
bana bakalondebwa lwaki ekyo bwe kibaawo kuba tetuli ku nsonga z'amawanga bwevaayo omulala n'afubutukayo ne mugamba ye mugenda musosola mu nsonga z'amawanga naye nga likodi zammwe zonna nkulaga luhindi ebisanja ebi bisatu myaka 10 18 kabaziguruka emyaka egi myaka 20 bakansala bonna bodeke ochola bonna lwaki bwe kituuka ku ono ebeera nsonga nze njagala oŋŋambe nti noomu bakyusizza noomu nti enkola ya wano buli kanaka etambula bweti ne yebadde order of the day enakawa yebadde entambuza y'emirimu enakawa kubanga tuleme kwerabira eno capital city ereeta buli muntu okuva mu nsonda ya uganda okujja wano okunoonya better social services era bw'ogoberera n'obuuza SST ow'abaana social studies bakubuuza rural urban migration lwaki weeri ensonga major ziri bbiri better social services amasomero amalungi agamu agali national nga universities zireeta omwanda w'ekoboko ow'ekalamoja ow'embalala najja ayingire Makerere University kati gweoyagala asigaleyo eri ekoboko etali university national hospital eri wano mulago gye bamulifaalinze enguudo ennungi ziri Kampala kati omuntu ajje n'abeera wano ku lw'ensonga ezo n'emirimu ministries ziri wano oyagala afune omulimu ministry addengayo embaale asula Mbale akolera mu ministry y'ebyobulamu Kampala kati Kampala yatabuka bwatyo bwali ekirala job opportunities nti emirimu giri Kampala kati omuntu yeesanga nga ze Kampala n'abeereramu ddala nga mwakolera n'emikwano gy'amanyi emikwano gy'omukyalo n'agikola ki n'agisuula era kasiba nti lweyeepanka okugenda e Butambala baakamukuba nga tegyazaalibwa kuba yabaddukamu dda abeera kubanga tekyaliyo abero ne bamugamba oba lwaki bakusuddeeyo lwaki tojja ne tukuwa eno gye tukumanyidde nga tekyasobola ng'ali eno kati ez'ensonga bwe zityo bwe ziri kale nga tunatera okumaliriza bana NRM bakukola ku nsonga eziruma Buganda okulaba nga NRM yeddiza Buganda mu kalu ka 2026 ketulagamu kubanga tujjukira bulungi nnyo nti nno ababaka abasinga obungi abava mu Buganda abe NRM bakubwa akalulu nga abakuba akalulu bannaffe ab'ekibiina kya NUP mwova kakati baasituse mubanga ne lubulayo etakyaweza na mwaka tugende mu kulonda bagambye kati basituse bagenda bakola ku nsonga eziruma Buganda bagenda kuzetegereza okulaba nga baddamu okufonza Buganda bagitwale mu maaso baddemu bakwate obuyinza bongera okufuna ababaka mu Buganda era bano bagambye nti yewe okussa n'obutanyagwa bajja babadde kibogeyo gye bakitongoleza gye batandikidde mu bbanga lino eribula y'ettono ensonga ziruma Buganda n'abantu ba Buganda basobola zikolako ne bazimaliriza mu bbanga etakyaweza na mwaka gumu era biki oba oli awo byenyinza okubuuza nze ng'omuntu biki ebyammisa ababaka b'NRM akalu mu Buganda ebyali bitakolerwa mu kiseera ekyo bagenda okukola kati bamalirize ensonga nnafu nnyo nti Buganda wano abantu bagunjufu balaba ebituufu balaba na biki ebisaaniddwa okukolebwa ebikoleddwa ono okuviira ddala mu ntandikwa mu 95 constitution ya Uganda ng'ezaalibwa ngozeeyo katono mu CA Buganda yalina demands zaayo yo nga Buganda okusingira nnyo ddala emu ku zo ye federal CA okunoonyereza kwonna akakiiko ka Ssempebwa kanoonyeza nti abantu kumpi ebitundu ebisooka mu 9 ebyaga okutunuukiriza 9 baali baagala tuddeyo mu nkola ya federal ezo ensonga bwe zaagenda mu parliament mu 96 okubaganya ebirowoozo mu CA
ne kirwanjisibwa nnyo ne tudda mu central government decentralization. Decentralization era ojjukira waliwo okusika omuguwa okw'ekikulu ekyawaggulu ne tugenda ne mu referendum eyalimu bokyegere singa okyagijjukira ne tumaliriza nga decentralization etekinze president etekinze olunaku bwetekinga olunaku okulwanagana kwali nti federal ne decentralization byebimu. Argument yeno yali nti bwe biba byebimu mutuweeko kino bw'ogamba nti nessimu n'eno kyekimu nengamba kale empaaka eno ate n'ogigugubira then wabeerawo ekizibu ekinene kubanga biba byebimu ompa buwi. Yes, ensonga nga bazimanyi bulungi nebbanga eryo lyonna njagala babeere beesiimu. Buganda ebadde bawa akalulu, Buganda ebadde wa NRM akalulu emabegako okuva akalulu akasookera ddala ak'ekyenda Buganda ebadde eronda NRM ne Mwami Museveni. Bwe tutuuse ensonga za Buganda zasusse ne Buganda ne ziba za Uganda yonna. Ensonga za Buganda zasusse ne Buganda ne ziba za Uganda yonna kati kuba teri atayagala kwetongola. Sijjukira kiwandiiko n'ekimu kyava mu Ankole mu Bunyolo Toolo oba mu Busoga ekigamba nti ffe tetwagala federo. Sikijjukirayo neyo nga tuvuddeyo nti ebintu ebyakiwamba abantu ebikolebwa biruma muntu yenna, buli muntu yenna bimuluma oba Muganda oba si Muganda bimukosa era bimuluma. Emisolo egyekanamye giruma buli muntu yenna kasita ba Munnayuganda. Abantu okubulwa emirimu abaana ne basoma nga tebalina gye bakola kiruma buli muzadde n'abaana. Eddombe ly'obuntu okutuyooboolebwa kiruma ekisengula bantu kiruma buli omu. Corruption enguzi esukkiridde kiruma buli muntu yenna. Kati ensonga ezo zonna bw'oba oli obaddeko n'eggaali maanyi ga kifuba eggaali eyo erina ngiyita supaano bakyuma bakiyita bituli bingi kisumulula wonna bituli bingi n'eggaali erina wetuuka ekiseera n'ekaddiwa omupiira ne bagukuba ebituli ebiraka omupiira ne bagukuba ebiraka omusumali wegufumise wosiba naye akuba ebiraka ebyomupiira gw'eggaali n'agamba guno ngwesonyiye kubanga nga ku buli kungulu kwakagendako ekiraka bya birundi ng'ena luli gwafumitibwa nasawo ekiraka nawe newafumitibwa newafumitibwa nagatawo ekiraka kungulu. Kati omupiira muli mu tube nefuuka madowadowa magodogodo ng'eri bweti. Kati ng'omupiira bw'oba ovuga eggaali gugenda gubuukabuuka nga tedde. NRM bwe yafuuka tokyasobola gikadika n'eddamu n'etereera. Nkunyumiza nnyo omukwano gwange Kawadde yalina emmotoka yali nkadde nnyo n'emmotoka enkadde tolina kyagikolera bw'okyusa emipiira ate eno bodde kuba ye yakola ekyafaayo Kawadde emmotoka yafanga nga buli wavuga kumpi kilomita emu efa. Kawadde n'agamba ngenda kukola ekyafaayo n'afuna makanika ng'amusasula mwezi atuuliramu ddala babeera babiri naye nga kimutambuliza mu motoka makanika kukanika motoka nga nti eba yakaterera bw'ati ate n'amukubira. Kakati emotoka bw'efa ennyo emotoka ya Kawadde yali enyuma nga bw'osiba oluggi lw'eno n'olukuba olw'eno nga lweggula nga teri ayinza kulaba naye nga ne bw'ogula ingidi kati ate emotoka yatuuka ekiseera nga tokyalina w'otuula eri emabega yonna ejjudde sipeeya ne munda ejjudde sipeeya gye batudde sipeesi yokka eriwo yagundi ya makanika. Kakati nga ne bw'ogula ingini empya bino ebyuma bikaddiye nnyo tebisobola kuwalirira ingini empya kati nga yonna yeetaaga kukyusa tosobola kukyusaamu kyuma kimu ba bibiri olina kukyusa bukyusa. Bassebo ne bannyabo NRM ekaddiye nnyo kyasobola gikuba wadde ekiraka wadde okukyusa omupiira wadde okuteekamu yingini empya. Omanyi gwe okuba eŋŋombe ate weipad zitandika okugira bugizi bwe ziti n'oteekamu weipa ate eŋŋombe neevuga
noteekamu bwoti nga yakuteekamu indicator ate amatala legayingiramu ye NRM tekyasobola kutereera n'olwekyo si kya Buganda tebakyalina kibayinza kukola kutereeza esobola okudda engulu wano amazima gali nti erina kutemebwamu sigiri eteekeddwa okutemebwamu sigiri nsonga ki ze tuyinza okutunuulyako entonotono simanyi oba ozizingidde omwo ezamise NRM akalu mu kisanja mu kulonda okwayita zonna nzingidde omwo ze tulowooza nti nno ku mulundi guno bagenda zikolako mu bwangu okulaba nti zikola ki kubanga era bwabaddewo n'okubaganya ebirowoozo mu kaluka akawempe akawedde nga bagamba nti NRM yagadde nnyo twala akaluka ekawempe naye nga oli n'abuuza nti kiki okuva lwe twava mu kulonda NRM kyekoledde kawempe okuva Segirinya luyawangula akalulu kale nga tutandikira awo singa badde nabyekozeeko oba olyoyaga nti tubakoledde enguudo ziizino ebyobulamu tubateera eddwaliro liirino twabakola bintu tukola nti oba oli awo badde baga nti abaaya abantu batukolera tupewa akalulu naye nga kirega tewali nsonga yonna ekyogerwako parish development model eyiringa projects endala zonna bagagawala ebiki zonna ezibadde zijja zibeerawo era ssente ate bazibba bubbi kuba akakiiko ka parish development model kaliko abantu chairperson coordinator alondebwa bulondebwa abeerawo NRM chairperson w'erusittu w'NRM abeerako omukyalo w'NRM abeerako omuvubuka w'NRM abeerako kati ku bantu 10 kuliko abantu nga 9 baba b'NRM ne ssente ezo yali ne zibbibwa ndowooza olaba buli omukulu wagenda nga bagamba ffe twazifuna twafuna emitwalo 4 twafuna 5 twafuna 6 tewali yali afunye kakadde kati ekikoleddwa kyennyini sikiraba kuba bw'oliteekawo nti minzaani oli alaba kusengula bantu oli alaba kisengula bantu alaba goba bantu mu ntebazi ate abagaga ne basigalamu alaba kubuzaawo bantu tuli fena alaba nguzi buli kaseera sente z'enguzi ezibbibwa alaba baana kubulwa mirimu alaba binnyambo Kampala nga kiringa kidiba ekikoleddwa kyennyini sinakiraba sinakiraba ne basobola kitulaga osiyinza okuba tetulaba bulungi basobola kitubulira oba kitulaga netokiraba mu Buganda bwe tukuba tooki bwe tuti wakyo otera okola kituyita prediction mu 2026 olowooza Buganda NRM enagitwala kyenkana ki nga tugeraageranya mu kulonda okwayita ne kakati wetutuuse nga tugenda okumalako emyaka 5 kubanga mpulira bagamba nti ali gwali muyaga kulonda abamu n'amatu nga tebabamanyi ne kati abantu babuuse nnyo kati bazze mu nnomo zaabwe tusobola okuba nti NUP ate kuno bagenda gikuba akalu mu Buganda kadde ne mukati prediction soke tu defining omuyaga kyekye omuyaga abantu bagutegeera batya omuyaga bagutegeera batya abantu kubanga abantu bano bansobera n'omuyaga ekigambo muyaga kyakulengeza kyakuwalampa kyabutaliimu ekigambo muyaga lwaki ŋŋamba nti ekigambo muyaga kubanga bwe kituuse ku nuupu nti ogwo muyaga njagala okubajjukisa basaba ne bannyabo mu 96 akaluwe kaaliwo eriya ya Buganda yonna lagire yalonda mwami Museveni northern nerwanalwanako western yonna yalonda mwami Museveni lwaki mwami Museveni bamulonda western yonna ogwo tekuba muyaga ebiseera bamulondanga mu 96 biri mugumu lwaki bwalondebwa western yonna nembulonda ogwo temwagala guyita muyaga ogwo teguba muyaga teguba muyaga NUP bwejja nerondebwa mu bumugi nti ogwo gumuyaga NRM bwe yawangula wano mu 96 nga yeyina ababaka abangi wano lwaki temwaguyita muyaga FDC kubanga ekigambo kino kyatandika ku FDC 2016 bwe yawangula gwonna mbu ogwo muyaga mu western abantu abalonda n'embuzi ne zironda n'ente nga bonna balonda ekintu kimu lwaki gwo si muyaga lwaki abantu abangi bwe balaba ekituufu bonna ne bassa kimu ne bagamba tusonze wali
notandika obatyobola nti ogwo muyaga tebamanyi kye bakola balonda bulonzi abantu abangi abakanyiza nti ffenna wano gwe n'ogamba nti kati ogwo muyaga naye gwe bakulonda n'ofuna obululu nga buyise ne mu obuli ku polling station nga olwa abalonzi 2,000 gwe n'ofunawo 4,000 gw'ogamba ogwo si muyaga abantu n'omuyaga abantu batulya ne basobera omuyaga gwe guliwa tukwatagana gwe ng'olonda akalulu polling station kuliko abantu 2,000 gwe n'ofunawo 3-5 kati gw'ogamba ogwo si muyaga kati yo kigambo omuyaga tekiriiyo abantu bwe baagala omuntu you see oluganda lugazi omuntu bwe bamwagala nga bagamba nti ako katinko mu luganda nzo bakiyita katinko ndi akatinko naye tebakyogeza mutima mulungi babanga bagamba nti agenda kumalamu kyabwe kye babategeeza nti ajja mwagalako katono naye asobola omwagala paka lasiti asobola omwagala paka lasiti nga mukyali mu katinko kamwe kakati omuyaga tegubangawo omuyaga bweguba muyaga gubadde mu uganda okuva 9 paka olwaleero kubanga walonde FDC gye wanguleyo mu Eastern esaidi ze Soroti nekuba okuva wansi wonna blue wonna nga blue mwerere kati siwulyangako bagamba nti awo muyaga NRM ina weekuba wonna nga yero siraba bayita mu muyaga tuli fenna red ebimyufu ebiwangula wo nga bagamba muyaga ku blue si muyaga ku yero si muyaga ku kimyufu muyaga kiki baboogerako nze banema okutegeera nze nganze nganze baba nimededera okutegeera kati ekyomuyaga ekyo tekiriiwo naye abantu bamala okubuuka ne bakutebuka ne bakutegeera ate nga gwogamba mbu kakati muyaga ekibuzo kye kyabadde nti kiki balina okukola ansi eri tebalina kibayinza kukola kubanga abantu bababuuka omuntu bwamala okubuuka oba tokyalina kyomugamba kubanga abakutegedde teri kale byetwogedde olwaleero byebyo ne honorable Tegusuulwa sebo bwe balina okutuwa akadde n'olunaku olwaleero okusigezako kulungamya ensonga n'ebigambo byonna sayidi awo tukwagaliza wiiki ennungi byonna bitambule bulungi ne mu kansa eyo sebo ate ne gy'owerereza mu kibiina byongera okubeera nga bitambula bulungi esebo kale namwe bannayuganda tubagaliza ekiseera ekirungi bannayuganda abatulabira wane waffe Uganda n'abatulabira okusukako wane Uganda tubagaliza emirimu gitambule bulungi n'okukola emirimu naye nga ekisinga obukulu twagala eggwanga lyaffe n'okwongera okulisabira lyongera okubeera nga abakulembeze abatukulembera babeeramu n'ensa babeere nga balumira eggwanga lyabwe babeere nga balirowoozaako nti mu biseera eby'omu maaso tunaaba tutya kubanga ebiseera ebisinga bwe tubeera wano bw'obeera ng'otambula mu bulamu bwa bulijjo ngonna by'okola ebiseera ebisinga okuba tooki gy'ovudde naye ate era ne gy'olaga kuba kiba kikulu nnyo okubayo batona bakuyitaayo obugendeyo bugenzi tukuba nnyo tooki okumanya butya bwe tunaatambula so tukube tooki mu biseera byaffe eby'omu maaso tuleme kutunira kyawano tindidde nzimbye amayumba nkoze biki neeyagala naye mu bulamu obujja obw'omu maaso gwe ng'ovuddewo abaana bo n'abazzukulu eggwanga nga bw'oyagala libeere essaawa zino era bona booliresse abaana bano abasobola lyeyagaliramu oba nedda so tubeere nga tubirowooza kulaba nga tukola ekituufu ne bannayuganda ffenna buluna wonna naawe tubeera kuba ssebo ndabako ntera okulaba awo gwotula ku KCCA ne mukubaganya ebirowoozo ne mugamba katukole bwe tuti kati ndaba wano waliwo omuntu bassaawo buno oba okussaamu kasasiro nogenda noyita ku nguudo ezimu olwokuba nti kale babuteekako nnyo mu nkokoto oli kizibu okukasikayo nogenda okugira bwoti ng'oluggi baaluggyeko nosanga oli kasasiro ekifo ky'omuyiwa munda ate yamuyiye wabweru nosanga buno obupande buno obulagirira enguudo ez'enjawulo nosanga bali baakamenya okitegeera so nze ndowooza tugeze okubeera nga tubeera ne discipline okulaba nga tutambulira mu ggwanga ettuufu byonna bisobola okuba nga bitambula bulungi nnyo nze Geoffrey Mayanja nkwagaliza akaseera akalungi weeraba